Salama TV kojja mate amawulire agaliwo gagamba nti nno Uganda ne Nigeria lwaki be babadde nga bali blacklisted ku bantu abagenda okubeera nga beekennenyezebwa nnyo okuyingira e Dubai. Kigambibwa nti survey gye baakoze bamalaaya abali e Dubai abaddugavu abasinga ba Nigeria n'Abannayuganda. Nkiddamu survey eyakoleddwa mu Dubai oba mu UAE yalaze nti bamalaaya abasinga okubeera ku street Bannayuganda n'Abanigeria. Abantu abakyasinze okubeera nga bakoozinga obuvuyo ne baleeta obuvuyo Banigeria be baasoose ku layini, ne badda ku bamalaaya Bannayuganda ne babeera nga be baasoose ku layini. Ne baagala okubeera nga baagala nti ensi zino ebbiri bateekewo obukwakkulizo obw'amaanyi okubeera nga abantu bayingira ku visit visa. Waliwo amawulire amalala ge tukyanoonyerezaako nga twafunyewo complaint okuva omuwala omu eyatugambye nti tetwogera mannya ge, n'abeera nga tusukumidde obubaka obwagambye nti nno nti yava e Uganda nga bamugambye nti agenda akole e Dubai nga atunda chai. Ne bamutwala mu hotel ne bamugamba nti bagenda muyigiriza ebintu bya kofi, nti bamuyigiriza ebintu bya kofi. Bamala okubiyiga agenda kubeera nga afuna ssente nnyingi nnyo. N'agamba nti yatunda ploti gye baali bamuwadde oba gye yali asikidde ng'omugabo gwe, n'aguwaayo mu ssomero erimu okumusomesa engeri gye bakolamu kofi oyo. Ne bamugamba kasita amala okukola kofi oyo agenda kubeera nga ayoola ssente empitirivu. Yava e Uganda ng'asasudde, wabula omuntu eyamutwala bwe baatuuka ku kisaawe n'amugamba agenda mulindirira amaze omuweereza ssente, teyamusangawo. Yafoosingibwa okubeera nga bamutwala mu kiyumba gye bagamba nti waliwo omukyala akulira ekiyumba ekyo, gwe buli bw'ofuluma oba buli bw'ogenda n'omuntu akuguze ayinako omugabo. So Bannayuganda abamu batuuka mu mbeera eno ey'okubeera nga beetunda wansonga oluusi babeera balimbiddwa. Omukyala ono bw'anakkiriza tujja kubeera nga tufuna interview ye, naye nga interview eyo tuyinza okubeera nga tetujja kubeera mpozi okumulaga nga bw'anaabeera mu feesi, naye nga ye yatugambye nti obuzibu bwe bwava okubeera nga yagwa mu gundi mu katege ako kali nga yava eno ng'amaze okutunda ebintu bye, n'agamba nti bagenda muyigiriza okukola kaawa era agenda kubeera ng'afuna ssente empitirivu. Naye okutuuka eyo tewaaliwo kiriwo, n'ayingira mu bwamalaaya. Yafunira n'ekirwadde ekikambwe era kyali Uganda kyatoba nakyo okubeera nga ajjanjaba. Tujja kubeera nga tweyongera okubaleetera information ekwata mukyalo ono, naye kennyini okubeera ng'ayogera n'ekifaananyi kye tuyinza okubeera nga tujja kiba kuba takyagala.